Kyo bagamba akamunno kalabba. Kituufu nnyo. Joram omutuufu. Joram abadde muvubuka mulungi nno mu ndabika. Good looking. Abadde good looking. Abadde muvubuka mukakamu. Ate ng'ayaniriza bulungi abantu. Naye kyensinga omanya ku Joram nti abadde buli w'alengera omuntu ali mu nnaku nga kimuluma. Ate tayagala kulaba ku muntu ali mu nnaku. Abadde tayagala kulaba ng'omuntu ali onakuwadde. Obanga ali awo alaba waliwo abakwesaamu amaaso mu community era nga kyakola abadde mulinnyo wa bunyeebwa ng'abeera n'obunyeebwa banne gye bali balira enkwakyo ye eriira bunyeebwa asalya nkwakyo Joram ate takubwa abadde takubwa abadde takubwa kati ng'abeera n'obunyeebwa bwobwo obw'ebitaano bitaano busitookinga n'ajja nabwo mpola wakulaba ng'onakuwadde oba oli awo weebowa ng'ajja ng'agamba kwata olyeko ng'atandikiriza empola emboozi tonakuwala biki yo yabadde Joram tayagala muntu ng'ali mu nnaku abadde muntu ayaniriza ate nga musirise ng'okumufunamu ekigambo musirisa abaali awo yeematira ate talabika bino mbu byakubeerawo ng'abeerawo naye nga talabika ng'alina engeri gye yeetwalamu eyiye endala mukko ate nga n'embeera ze endala taagala nnyo bintu byakubeerawo kwerabisa mwate kaakati nze navimbye okwagala kufuna kifaananyi kya kibanda buli kaseera era nga ne ku ggaali tabeerako nnyo era nga ne wabeerako si yabeera ennyo mu zikamera tabadde muntu wakwerabisa era yabadde ng'avuga abaana ba Kibando batwala ku ssomero ti lwa nsonga abaddemu ne guli omutima gw'ekizadde ogulumirirwa ate nga muntu awa ekitiibwa nabeeyo n'abagamba ky'omusajja ky'omusubwako kati kitundu ki ekya Kibanda ky'omusubwako totandika ogenda kundeetera okujjukira oyo mwana nnyo naye ndaba bagamba eyakaliddeko omwoyo mulondo wandivuga wiiki zo nga ziizo ate weegattako bakulu baŋŋambye okumaliriza aliire nekimutuusizza wano mukazi abantu mbalaba neeyo banneesibako bagamba mbu Queen oyina ebisiraani gwe yaleetedde Alien ebisiraani omwana we olwafunye olubuto omusajja kyeki bakakasa abantu nze si yenze gwe omusawo yakulazaani baŋŋaanye wali omukazi ow'ekisiraani anti yakulazaani abantu tubagamba amazima tukolere abantu omumanyi omuŋŋambye wano nga tujja wano ama Lawrence tayogedde wano aho yogedde nze baŋŋambye nze omuntu wange yaŋŋambye waliwo omukazi nange mbadde nzija wano omanyi gwe toyina lugambo wereko otyo mbadde naakatuula oŋŋambye otya nti waliwo omukazi nange bwe mujjukira Free Alien ddamu oyogere mu kamera toseka omusajja ajja kuva bukomera alabe vidiyo ng'oseka ng'ate yali mu kkomera omusajja amanyiidi bulalu sobola ovuma enkya n'empaana sitegeerekeka naye Free Alien skin sayimo abantu bangi muli wano Alien bamusibye muli basanyufu naye nnyongera bajjukiza nti muli banafu bw'oba oli mulwanyi ng'oli mulwanyi wa ddala lwaki oyagala opponent wa alwalire wabweru wa ringi aleme yingira opponent muleke ajje mu ringi mulwane awangula yawangula afuluma yafuluma kati lwaki oyagala olwana n'omuntu omusibe tugenda kutandika okusaba n'okusiiba
tugenda tandika okusaba n'okusiba wiiki eno. Mbu waliyo nawe yavuddeyo nagamba waliyo abamu bakozesa akadde kaabwe kati naye bannange ffe tulina okusaba n'okusiiba twagala kukutulawo kibamba ekibamba ekyaki kyaleetebwa omuntu omu ewa Kimenke. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo 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 bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kale kusema official najo sinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos zifaanaganako bwe ziti yonna gye wangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkubaza okubeera nga twegasseko n'olunaku olwaleero. Lunaku lwa 6 mwebale kubanga ate kwemuli naffe weetuli wano ate ekintu kikola ki kitambula. Banafa ba Lemfai batambuza ssente bazijja UK bazijja mu America bazijja Canada nga bazisindika mu Uganda. Exchange rate zaabwe ziri wansi nnyo ezeesigikiza ddala ate nga bagamba nti n'okusindika basindikira bwereere. Kati gwasindika omulundi ogusooka singa okozesa koodi ya SAYMO SAYMORE ogenda kubanga ate ofuna cashback ya 30% ku ssente z'onaaba osindise. Kale kozesa banafu ba Lemfai okusobola okubeera nga ate okekkereza okusobola okubanga ate owangula okusobola okulaba nga ssente nga bw'ozisindise bwe zituuka mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Nana Herbal Mouthwash amannyo gakuluma olira sayidi emu ebyokyo ebinyoga bisanyalaza amannyo go ono ye Nana. Kanguka kukozesa bw'omala okusenya n'osprayinga mu mannyo go bw'oti ate n'omala n'osenya kino kijja kugayambako okusigala nga magumu ate n'endwadde zonna ezandibadde zigeŋŋanga tezijja sobola kubanga ate zigasanga ye Nana Herbal Mouthwash. Kakati tugamba nti gwali ebweru w'eggwanga osobola okubanga ate olaba ajja mu Uganda n'omumutuma n'amukuleetera kyokka era mu mbeera efaanaganako bw'etyo tugamba nti Nana osobola nga omusanga mu maduuka ga bannayuganda eyo gye muwangaalira. Kale mutumye ekintu kitambulye ddala bulungi. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ogenda basanga Kasubi bw'otuuka ku Bitaala nga genda Namuŋŋoona ojja okubasanga bwe bali awo bagamba nti bw'oyagala okutereeza ekisenge kyo kirabike bulungi kozesa banafu ba Rosemary Beddings. Bagamba osobola okuteekayo akasente mpola mpola paka ssente bwe ziggwa. Tugenda mu Christmas osobola okusalawo n'ogamba nti kankyuse ekisenge kyange nga nkozesa guno omwezi gwa November nga guweddeko then ne December n'oteekayo akasente n'oteekayo ne mu December ne tugenda okuya Christmas nga at least woosula walabikalabikako. Mbaniriza olunaku olwaleero mwebale kubanga ate mutwegasseeko. Nina Queen wano ayambadde ka top ka gold. Ane empewo enfuuwa. Kyebikiro. Kyaki. Ate ntandikidde awo enfuuwa ku muntu. Okyakaaba. Nga bwakyagaliza okukaaba oba. Olina n'amenya. Ndikyabula akuuta. Abasajja. Anti bagamba omukazi tosobola kufuna musajja mulala amenya lubuto lwo. Taata w'olubuto yalina oddumenya. Kaakati abali mu kabokisi kange nga bangi. Basajja bali mu kabokisi. Baagala kumenya.
anti olaba obuzibu bw'abasajja omusajja waategeerera mbu awondera taliiwo atandikira abasajja bakuli bubi ai mujantumenye konze munaye gwe nina olubuto nti nyinirwo taliiwo ani anaamugamba ene kakati obadde simala wadde otandise okumenya naye tubadde tonnamenya kwani nanyini buto tubadde tomugamba tumulabangako ane empewo enfuuwa stress stress yaki oseka kinno munnange ffe abatubikka tubalina anange kyekiriwo tewali wiiki egenze etya wiiki tebadde ennungi yadde n'akamu wali oli awo nga bagamba bali kisooka nga kitalo ekya Joram bana ekitalo nnyo Joram because gweobaddeko ku Fangon by the way nga tetunnagenda mu bya kisiru okusiiga ekifaananyi kya Joram omutuufu eri abantu Joram omutuufu Joram abadde muvubuka mulungi nno mu ndabika good looking abadde good looking abadde muvubuka mukkakkamu ate ng'ayaniriza bulungi abantu naye kyensinga omanya ku Joram nti abadde buli w'alengera omuntu ali mu nnaku nga kimuluma ate tayagala kulaba ku muntu ali mu nnaku abadde tayagala kulaba ng'omuntu ali onakuwadde oba nga ali awo alaba waliwo abakuyisaamu amaaso mu community era nga kyakola abadde mulinnyo wa bunyeebwa ng'abeera n'obunyeebwa banne gye bali balira enkwacyo ye eriira bunyeebwa asalya nkwacyo Joram ate takubwa abadde takubwa abadde takubwa kati ng'abeera n'obunyeebwa bwobwo obw'ebitaano abusitookinga n'ajja nabwo mpola wakula ng'onakuwadde oba oli awo weebowa ng'ajja ng'agamba kwata olyeko ng'atandikiriza empola emboozi ye tonakuwala biki yo yabadde Joram tayagala muntu ng'ali mu nnaku abadde muntu ayaniriza ate nga musirise ng'okumufunamu ekigambo musirisa abaali awo yeematira ate talabika bino mbu byakubeerawo ng'abeerawo naye nga talabika ng'alina engeri gye yeetwalamu eyiye endala mukko ate nga n'embeera ze endala taagala nnyo bintu byakubeerawo kwerabisa mwate kaakati nze navimbye okwagala kufuna kifaananyi kya kibanda buli kaseera era nga ne ku ggaali tabeerako nnyo era nga ne wabeerako si yabeera ennyo mu zikamera tabadde muntu wakwerabisa era yabadde ng'avuga abaana ba Kibando batwala ku ssomero ti lwa nsonga abaddemu ne guli omutima gw'ekizadde ogulumirirwa ate nga muntu awa ekitiibwa Joram oyo namugambako lumu njagala kwogerako ne Kibanda yali kyali wange era nga gwentuma waba eri waggulu nga mugamba agenda omugambe njagala kwogerako naye Joram nga waatuuka n'amusanga ng'ali emmere bano abalala we bayitirawo nti Kibanda n'amukuba akaama Joram asooka n'atuula oba atuulidde eddakiika ago tekimukwatako asooka n'akola ki n'atuula olumu n'akoma nawo naga mwana omanyi musanze ali emmere ate saagala mulabisa nga nawe bw'okimanyi nti kale however much ffenna tuli bavubuka bato naye ebintu byakuwaŋŋana kitiibwa nti yali amuwa n'ekitiibwa yogola nga si byolina mafiya kyali kitya nga asooka n'ajja n'atuula nga n'ayogera naawe asooka n'ajja n'atuula eddakiika nga nga tannagamba nti nkwagala ne munyumya essaawa nnamba agenda olaba asigaddewo yekka n'amugamba mpola nno kati abadde muntu awa ekitiibwa ng'ate mugumiikiriza nnyo yoyo Joram ebiseera bisinga abavubuka abo abajja mu bayimbi baba n'ekibasindika kati ngenda sibamanyi abantu ba Fangon at least mmanyiiko atendeka ebikonde yani Coach Clement sobola ogamba nti maybe ekyamuleeta nti ono engeri gy'ayinza okuba nga boxer abayambako batendeka ebikonde I think mmanyi yekka ye kibadde specifically okuleka okubanga bwe yatuuka ku Fangon n'abeera nga atuuse tayimu yatusomba abaana kyekiyinza okuba nga kyekyasinga ddala okuba nga kyamugattira ddala oba ekyamuleeta ekibadde emabega we anyway omanyi nze Simon mmanyi bulungi embeera zange wembe sisosola mu bantu buli kika kya muntu nkituukamu oba oli afaanana atya
ate nsobola obeera mu kitundu nga buli omu nina naye emboozi like personally nga ni mukwano gwa buli muntu. So we nayogera ne Joram yaŋŋamba nti yali ayagala nnyo Kibanda, nti Kibanda oyo ayina embeera z'alina zibeefaanagana. Ye ne Joram? Aba Kibanda embeera ze ziri awo. Waliwo wabeera serious, waliwo watabeera serious, embeera ze nazo ziri awo we zityo. Kati Joram yabeeranga eyo mu community ng'alaba embeera ze tezijja nnyo mu bantu, za njawulo. Nti oyinza omulaba ng'eyeewulira kumbe kye kimuwa emirembe. Tayagala nnyo kwogera n'abantu. Kozzi ng'akizudde mboba omuyina ekibagatta. Yayina ekintu ye ekyenjawulo. Joram oyo yali mwana wa njawulo. Ye nga ye mulimu abantu nga bayina embeera nga tezijja mu bantu ba community naye nga si babi. Naye nga embeera ze endala alaba tabajjaamu. Tezimugatta na community. Ate naye n'akitegeera. Yes, Joram Owatyo we yaliko nze nanyumyanga naye deep era abakufango ne bakimanyi yali like nga tunyumiza ddala. So yekizuula nti wabeera mu community embeera ze endala mu kukwata tezikwatagana n'abantu. Kati nga ye ng'ayaayaana nnyo okufayindinga abantu abayinamu ku mbeera ng'ezize, abasobola omugumiikiriza, abatajja mujajinga. Kati we yasangira ati Kibanda era yalwana nnyo amusemberere kumpi. Amusemberere ki? Kumpi. Olunaku Joram yaŋŋamba lwe yajja kufango n'ofuna omulimu yatuula okuva emisana paka nga ssaawa na 10 za kiro nga bagaye Kibanda bwali. Kibanda n'amuyita ssaawa nga 10 ez'ekiro. Joram yaŋŋamba yatuula n'alinda ng'akimanyi nti kati oli just kyamuceekinga bugumiikiriza. Kyazze okunoonya akyagala oba ayina bibye byazze kuyisa. Mu bulamu bw'ensi n'atulaba osobola okutuula okumala ebbanga eryo lyonna. Yaŋŋamba ati nkugaye Joram abadde mugumiikiriza. Abalala bajja kufangoni n'atuula ne bagamba oli nti akwagala. Jjukira kati oli omwana naye abeera bizzi oyo alien yali abeera alina ebintu bingi byeyeetisse ku mutwe oluusi nga yeerabira. Okategedde kajjukira ono yalinga si nti bakyali nnyo nnyo ekiri awo oluusi beerengera bwerengezi nga tamuliiko nnyo. Kati omulala era addamu n'atumya nti mumugambe wendi oba yanneerabidde. Joram yagumiikiriza. Teyanyega ate. Nkugambye adde mugumiikiriza nnyo nga ne w'omutuma asobola otuulira essaawa ennamba ng'omulinze wansi n'ajja n'agamba tugira tugumiikirizaamu. N'agamba bino kwini bintu byakuwaŋŋana kitiibwa nti omulaba oyo mafiya musanze alya mmere alina alusa alwawo okulya alwawo okufuna obudde okutuula okulya ng'omuntu. Kati bwe musanze nga at least afuna akamere ak'okulya mbadde saagala mutaganya n'atuula. Adde mugumiikiriza nnyo. Ng'asobola okujja nga azze nakusaba ssente z'abaana oba ez'amafuta ezitwala abaana amafuta ku ssomero. N'atuula awo essaawa 2 nga tayogera kimuleese. N'atuula ati n'asooka abeerawo nagaa kati olaba bambi oyo akooye leka awummulемukko. Yoyo abadde Joram. Kati nze abadde amumanya abadde Joram oyo. Kozi nze omuntu gwe ndaba mu community nga yeebodde ku balala. Yoyo gwe nsinga osembeza. Okwongera okumutegeera. Naye bantu basinga mu bulamu ffe tukola kujajinga. So akitegeeza batenda. Engeri nange gye banjajinga kati ate abantu be bajajinga banjagala nnyo. Era nze wenzija mu community nenda bagwe basinga ogeyo yasinga empisembi. Oyo biki alaka alina ekikyamo ku mutwe gwenzija n'enfulira ddala mukwano gwange. Nina clip gye nalabye ndowooza bagijja mu video yaki sigimanyi. Naye baali bambadde huudu ezo. Ne bantambi bazikoleramukko eza black. Nga ye abatunuulidde butunuulizi bwe bati ng'alinganga faani. Kitegeeza nti tabadde n'ebyokweraga nga tabiriiko n'ebyokweragira mu abadde taliimu nti nno naye ayagala kuba muyimbi. Nze yaŋŋamba n'aŋŋamba nti ye yali anoonya environment mwajja ng'abantu tebamutunulira bweti mbw ate laba oyo nga tebamujajinga nga just awulira free. Kyekyo kye yaŋŋamba. Nensi nti yajjamu kubanga alino asinkanya abayimbi naye ayagala kubeera muyimbi. Bibadde tebimulya kuba singa kye yali ayagala n'ebyokubeera ku ggaali si bye yali nako kuba amaanyi agalwana si ge yalina ennyo. Nga ye abeerawo waka
era nga webaga onoonya ow'okukuuma ewaka nti Joram musigala okuuma ewaka nga muntu wa buvunaanyizibwa nnyo nti nze olaba ne Ibra Kabadia we yankuba nti oyo omwana wamulabanga nga ne mu banne wanjawulo ayinamu ekisa ti we yankuba ne bankomyawo ne bagamba mumujjanjabe mumubeereko ye yabeerawo n'adduka n'aleeta eddagala n'aleeta ekicupa ky'amazzi n'ankuuma ndya emmere n'agamba okoze eti owulira otya kati kambeerewo wano bangambye nkukuume embeera ze zibadde endala embeera za Joram ayina yo connected to the camp mikwano gyo naye wowulira statement yawe twamututte ne tumulekayo ku mbeera za Joram anti kati olaba tekikuleetera okugamba nti abayaayi ne balekayo munnaabwe ekintu ekyo ngenda kinnyonnyola mu ngeri bwe nti engeri gye mbamanyi nti olaba nange we nali omuye ennyo oyo omwana we yankuba ne bankomyawo abasigadde bonna baavaawo Joram ye yakola ki yasigalawo ti Joram oyo alabika yakula ne maama omanyi mulimu abavubuka nga waba akuze nnyo ne maama afunamu that humanity ebintu bye tebiba nnyo bya ki street kitegeeza kugamba nti abaana bafangula basinga embeera ba street nnyo baana ba ghetto they are ghetto gladiators okategedde babeere ba ghetto youths kale just ba ghetto youth yes abagezaako kyusa embeera nti abaana basinga ak'obuntu si kangi mu bo si kangi oba kale bayinza oba balina ak'obuntu naye bayinza oba tebalaba nnyo bintu anti kati ekintu kiri bwe kiti kyobuddala nze abantu ffenna tusobya naye kyensobola okugamba abantu nti omuntu yenna yeetaaga obudde omuntu yenna yeetaaga okola ki era abantu kyembagamba nti alien skin oyo mumwongereyo ku budde nti olaba Saimo wali wakafuna ssente ebintu byewakolanga si byokola ki kati wali wakafuna ssente byewakolanga byokola ne kati kirusi nti oluusi omuntu nga tuvudde ne kwabo nti omuntu waaba yakafuna ssente n'omululu guba mungi nnyo waggulu n'amalala gaba mangi n'ebintu just aba tanayiga ngeri ya handolinga mbeera naye waatuuka n'amanyira ebintu ebyo ebintu bigenda bikola ki bigenda bikyuka nti wootunulira oli alien skin owedda nga yakatandika awo yabomingira ennyo nga yakalaba embeera ennungi kuba yo yakagiraba omwana yakajja alabe ku ssanyu mwaka nga gumu agenda mu myaka 2 naye oli ghetto yennyini bano abaana ba ghetto nti era n'emisango gye bamusomedde gye giri emikadde ng'akyali nnyo ku gundi naye alien skin gwe mbadde mmanyi of recent abadde muntu alaga nti agenda akyuka era nga yakwata ne banneebe abo abaana abo boolaba bo babadde bakyakubira ddala ng'obasonga eyo abantu ne babakuba ng'omusanga ng'amutuuziza n'amugamba nti kuba nze yatuuzaako Ibra Kabadia nga ndabaawo n'amugamba wandibadde weebuulirira ebintu by'okukubaakuba abantu wandibadde okola ki obireka n'agamba nti olaba gavumenti essaawa zino abavubuka bakola ebikolobero abavubuka bakola effujjo enoonya ngeri yakendeeza ffujjo naye gavumenti weba eyagala oyigiriza abantu abalala efunayo serebu atya omu abawa ekyokulabirako n'amugamba wandibadde okola ki weebuulirira gwe ogenda okole wano ekintu nga baakutereka dda fayiro ziri eyo bakwate onoonye n'engeri y'okuvaayo nga bo bamanyi nti ono Ibra bamumanyi wetunaamusiba n'abalala bajja kukola ki bajja labirako n'amugamba kyovuddala alien buli we yatambulanga n'abalayivu be nti womuwayiririza naye obujulizi bwakola ki naye yakimanya nti wandde basobola omukozesa oba ng'ekyokulabirako bayigirize ki abalala kuba gavumenti ebikolanyi ekwata serebu ogwo abalala bonna ne bagamba ne bafunirawo akatengo nti katukendeezeemu kyekyo kyolaba ki essaawa za leero nti kisoboka bali abaana ba ghetto youth bennyini omanyi abagetto okuleka kubanga abantu bonna bene twabyogedde anti kati olaba nze kati kankubulireko
lunaku lumu nadda ewaka. We nadda ewaka nasanga waliwo neiba wange nga yaleese omuwala. Kati waleeta omuwala oba bafunamu obutakkaanya. Omuwala bano mulimu abawala bava eyo embalala banetululaavu. Oba bafunamu butakkaanya bulotya neiba agenda okudda nga omuwala yeetugidde mu nju nga wandiise akapapula. Ate waki wabadde onkyawa ate kaakati ebintu bwe bityo. Nze we natuuka mba nakatuuka bwe nti nga baŋŋamba ekiri eno nakyusa bukyusa nga nzira kufaangu. Nga mbagamba kuba nze embeera nali sigirabangako. Nga mbagamba nga bo bagamba iki naawe toli siriyaasi. Ffe tusuze n'emirambo mu nju tusuze nagyo ku kakutiya wano tugize tutya yobadde ki naawe sha. Yobadde ki? Tugende tusulemu eyo enju mwe kuli tukugumye. Wali otidde ki? Wali otidde kuzula ku mizigo giriko mulambo. Nti nga balaga bembeera bakola ki? Basula ddako abamu ku buddeeya ku ma street abaana ba street boys osozuukuka nga munne enjala yamulumye empewo oba ani oba ki ebyo ebirwadde by'empewo ng'afiiridde awo naye nga mwasuze mwebase mwenna. Ne bagenda okuzuba abamu bababbi nga bannabwe babase. Kati embeera bagigumira. Enjala yabalumaaluma dda abamu tebalabangako ssanyu abamu nga bali amayirungi nga kati kwegamba bakola ki? Bali awo baaguba just nga nono ali kufindinga ngeri ya kwerevivingamu. Okategedde? Nti nga okimanyi nti kati kibale nti baali bava mu nsiko ne bajja eno mu nsi nti omuntu tasobola kuadaptinga mangu. Aba yeetaaga okuwaayo ki? Aba kyetaaga obudde. Baba beetaaga obudde nti bali abaana banyiiga mangu. Bakola ki? Banyiiga mangu. Omwana omusobola obbanga museka wano wakulaba ng'oseka li friendly naye ka order kayitaako oba just ye nasensi nga mbozoleyezaamu mafiya omwana abadde aseka n'akukuba bubi nnyo n'amannyo n'agayiwa. Bakyali bati bafuukafuuka balinga basirikale. Ti kyenavuddeyo ne ŋŋamba gavumenti nti olaba eyo mu ghetto musuuliriddeyo nnyo. Naye ghetto ba rebels kyeki? Bayeekera. Ghetto eri ku traininga ba rebels be mutataddeemu na ssente. Nti gwe sayimo embeera esobola okunyiga n'otuuka nga tolina ssuubi lya future wabula olina ssuubi lya kufuna kyakulya kwolwo. Ng'abaana bagenda nga beekyawa ng'oli okuyisaamu ekisoyi afune ekyokulya ng'oli omugamba nti oyo mutuge nga bali eyo baaguba. Kati nti gavumenti we mutavaayo ne muteekawo programs eyo mu ghetto mufune engeri gye muyambamukko ku baana abo. Mujja kwekanga muddeeyo mugambe embwa be bamanyi be bali eddeeyo banywe enjaga yaabwe tebitukwatako. Kuba nti Queen mutagenda bagambayo ekintu kimu. Bino byonna tubyogera. Omanyi kati buli bw'osisinkana omuntu one on one. Obeera n'obusobozi obwogera obuwa abantu ekifaananyi ky'olabye. Okwawukana ku nsi ekifaananyi kyekola ki? Anti kaakati obuzibu bwe buliwo Simon nga tetunneeyongera n'amaaso. Nze gw'oyogera naye. Nze gw'okola ki? Njogera naye. Okujja okwogera wano nina obba nga ndi informed. Ate nze nkugaye buli kika ky'abantu nkikola ki? Okyentataininga tososola mu bantu. Dira ogenda mu ghetto Simon. Mwe mubeera wano okola general analysis. Diro wasemberera abaana ba ghetto n'otuula oli nga wali akakola ke waafuwa enjaga ye n'otoleratinga. Point Kwanza kino kyenjogera kyenzigyeyi. Sesiwakana ne point yange weebadde tuninze kumalayo. Nti bino byonna bye twogera essaawa zino. Yes. Emabegako tubadde tukijjaayo naye ng'ebintu ebifaanaganako byo tubikoze eki bibaddewo. Twalabako omulenzi awo ku yali bbaala ki gwe baakuba amannyo. Tulabyeko ebintu bingi. MC Katsas tuddwa agiddwa ku stage. Jacob baamukuba. Oba otegeera naye byonna kye twabikolanga we did not highlight this. Oba ontegeera nti Kabadi yaffe ne tumulabanga omubi obubi. Tetwagambako ku nsi nti okay Kabadi yakoze ekibi. Naye ali under transformation. Twawaananga bawaane wama Kabadi yayongera okukola ki? Kati saa zino olowooza ogenda ku basanyufu waliwo n'abasanyufu. Besijja wagira besijja nnenya. Naye abo abalowooza nti abasanyufu essaawa zino onaabagaza ate ky'oyogera nga luli obadde ebyo by'oyogera
byolabanga challenge luli obadde obirabanga strength. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705-447-993 oba 0753-339-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Tewali strength ya mu bintu by'obadde oyogera kati osoose okozesa statement egamba nti omwana oyo yali yakalaba ku ssente mumwongera obudde towavaayo ku kikogattako ddoboozi naye ekigambo ekyo mumwongera obudde kifaanana ddala ekigambo Bobi Wine kyayogera n'agamba nti nali mbaddeko ng'oki. Yes, Bobi Wine yavaayo n'ayogera naye gwe be yakigamba kirabika be bataategeera. Oba ntegeera bulungi naye mumwongera omukisa tubadde product yakwongera ki mukisa. Kati buli yali ku social media n'agidemonizinga kubanga kati gwe kyoyogerako. Ate nze kyovuddala sikwatagana n'abo abaana ba Fangoni entegeera yaabwe ennafu nnyo ate tebamanyi lwaki bonna Alien yabamma amasannyalaze n'agawanze just because nze akimanyi njogererawo amazima era wemugamba mbu gwe nja kuvuma onkolawo nti wekiba wemugamba nti wonookola bwoti nja kukwagala era wekiba kyovuddala tuba on and off leero tuba twevuma luli tuba tukola ki nti waliwo naye byabayagala omuyambemu naye akole ki akyuke nti nze nagenda ku Fangoni nga Alien tasiba na musipi oli nkugambye mu ghetto owaddala yakajja alabe kuki ku ssente nga n'ebyokunyirira si byaliko okategedde nga waliwo ebintu ebimu nti fena tulina abantu abatuyambako oli ne waba takigambye nsobola okujja wano nange nga ndaba olina byokola n'otaŋŋamba nakuŋŋamba oba n'ofuna engeri nange gyonnumyamu nange nembyegomba nenzirayo nembikola kituufu ekyo okategedde nti oba nkugambe nti ampozi tubadde kuki nti ababaana ba Fangoni ku kintu statement y'omusajja ate nabo tobanenya naye basukka jesi abamu n'okuli obulizi nga boogedde ekigambo Alien batandikirawo okuvuma batandikirawo naye tukirize tugaane nti omuntu nga yakafuna ssente nga yakalaba ku mbeera ennungi ensobi nnyingi zikola ki naye ate nze amulabyeko ebbanga eribadde lyakayita abadde ajja akola ki akyukanga kakkana ti omulaba nti waliwo yatuuka n'enviiri n'azisala nagaasi kyayagala alabika nnyo nga balasita mwana sagala alabika nnyo nga bayaayi transformation fena tubadde tukola ki nti ababaana ba ghetto mubawo obudde tosuubira nti omuntu amaze emyaka 26 ng'asiiba njala nga bamusiba mukomera nga Alien bamutwalanga mu byakola ki nti agenda kukyuka mu mwaka gumu yeeyisenga gwe planned kid gwe bakuzizza ku mmere ng'olina n'abazadde abamu babayina naye baali babakanyoga eyo tosuubira nti bwe kigenda obba no abantu mbadde nsaba banaye twetegeere tukole ki nze soogera n'oba because oli oba boyfriend wange oba ki naye njogera because nze abaana ba ghetto mbabanya mukwano tewali mukwano anti kaakati anti gwe sayimo kati njagala odde mu bintu eby'amagezi obuzibu bwe nnina ku bantu abamu siyina budde 1+1 is equal to what? 2. Kati nze I don't have time okusomesa 1+1 I just give you the 2 nkugamba ojja n'ongamba Queen analyze n'enkuwa 2 kati wokitwalira bbanga tosoko adinge naye era woba otegeera omala kiyitamu n'otegeera nti kino kye yali akola ki nti right now nawe otegedde Bobby yakyogera give mwongere obudde mumuwe chance si kye kino kyenjogerako
Anti likyayogerwa ne mulabanga ayaga. Anti muli bafaani be bazonto ate be bawabya n'abo abayimbi. Bafaani be bazonto be bawabya abo abayimbi. Naye ate n'abayimbi oluusi bababeera baaniriza abantu ababa babaliraanye. Nti gwe olaba emabega kawunze waliwo we nali kawuni Alien. Okimanyi muno oluusi ne mu studio natuukangamu ne mpuliriza ennyimba. Ne muwabulamu kokozi nze ndudde mu bayimbi. Ne mugamba oba tukolemuko bwe tuti. Nti waliwo yali atandise okyukawo musicale ng'ayimba nnyo ennyimba ezigenda empola ng'ayagala kyusa music style ye. Nenzija bulungi nnyo n'entuula. Nembaga n'entuula nabo. Naye Queen omukulu waatayo we wadde obuyinja obumaze nayo. N'entuula nabo bakimanyi. N'entuula nabo. Bulira. Nembagamba nze njagala nnyo ennyimba z'Abajamaika. Zinyumira nnyo. Era ewaka nzikuba nnyo. Ez'Abajamaika. Owulira? Ne baga naffe tuzaagala. Konze muteekeemuko ne batandika otteekamu. Ne mbagamba naye njagala nnyo popcorn. Popcorn omumanyi? Ne Alien n'agamba naye ayagala nnyo ki? Mubadde mwagala ebifaanagana. N'agamba naye ayagala nnyo ki? Popcorn. Ne mbagamba muteekeemuko. Buli omu nga tuteekamu. Nga nange lwenjagala bateekamu ffenna ne tuwuliraawo. Ne Alien n'agamba n'agezaako tulaga nti waliwo oluyimba lwe yakuba naye nga yalujja mu version y'Omujamaika. We are born unruly, born very lucky, nobody ningiringi. Olumanyi olwo luyimba? Vibe era ya kiki? Ya Kijamaika. Ne nkola statement. Ne mbagamba naye lwakuba kati essaawa zino tumisinga vibe y'ennyimba ezigenda bwe zityo nga ziddukadduka abaali bazituwa mwawummula. Saayogera directly nti gwe. Nateekawo ne ngamba Bafana yali akikubamu naye kaakati. Naye omusajja oyo yali akola ki? N'angamba nange nayimba oluyimba gundi n'ateekamu n'atugiramu n'eŋŋoma. Kati omuntu ategeera. So akugamba directly nti wawabye. Naye mba nkukola ki? Nkutunuzaayo. Nkwawekeninga. Abantu natulali ne mbaga nali manager w'oyo omwana ne muwakana. Nti nze nagamba nso okumaneginga nga sikutteeko. Era nagenda mu studio. We navaayo. Weyafulu njisimanga njagala kawala nga katonotono nga kayino tunashinasho tutonotono. Wakiwulira ekidongo? Naye gwe tontya. Anyway, ne wabeerayo wayase nakyo kyali kidongo. Okategedde? Ezo zonna motivation yo. Ne wabeerawo oluyimba era lwe yali aleeta nga bafaani be balwagala. Baawe. Kati olwagira n'agamba yayina ebintu byayogerawo ng'alaga waliwo abagenda obise. Ne mutunula maaso ne mugamba okunyiiga si kubi. Ffenna tunyiiga era ffenna tunyiiza. Naye okunyiiga we kubeerera okubi kisinziira ani gw'okoze eki? Gonyezeza. Manager we n'agamba Queen otandise agagambo go. Yakitya. Otandise ebigambo byo Queen. Yakola ki? Yakitya. Okunyiiga si kubi naye kisinziira ani gw'okoze eki? Gwonyiziza. Nti emisango egyo gyonna we gigenda mu maaso egyo ejja Alien nga woogiraba. Navaayo ne mbagamba nti waliwo omuntu gwe yakola ki? Gwe yanyiiza. Nti osobola onnyiiza omuntu we mubanga mwagenda babiri okubba ebikajjo n'ategera mbu wabibbye naye ab'obibbidde n'abaliira enguzi oba n'okola ki we mwawukanya asobola okuddayo bonna n'abazuukusa omulundi gutya? Omulundi gutya? Nti kye navuddeyo ne njogera ne ngamba nti nze ababuyabuya temujja tegeera bye njogera wabula abagezi kyovudde abagezi be bampita ne bangamba nti mumuwe chance akole ki? Ayogere. Nti mwe ababuyabuya munaategeerera bye njogera nga abagezi bamaze obyapulayinga nga babifunyemu nga mwe mulaba results zaabwe omunaategeera nti oyo mwana yayogera. Nti sayimu okubulira ekintu kimu. Spiritual father wange yagenze ensambi okusabe. Ensambi y'eddwaliro. Ddwaliro ly'Abakatuliki tolimanyi? Waliyo omukazi ng'amaze ku kitanda wiiki ezo 2. Naye ddwaliro eryo lya bbeeyi. Wiiki 2 bamukyajinga $15 15.
naye nga we bamuwa ku ddagala walinga wadde engulu waddamu waaba obubi akaseera kaatuuka ng'agenda kufa ng'atandise n'okwesika ng'atandise okukola ki kati okubeera eddwaliro ly'abakatuliki ab'eŋŋanda baatuuka ne basoberwa ne bagaa katuyite ku bagundi bakole ki basabe at least waba afudde afiire mu ki mikono gya Katonda olwasabira omukazi mu lunaku olwo mu lunaku lumeka omukazi yateerera olwokwo ng'abasawo bagamba takyalina ki takyalina buzibu naye bali wuli we baasabanga nga n'abasisita bajjanga bagamba mwongere faya mwongere eki faya ti munaku ezo omuntu amaze wiiki ezo ng'asasudde miliyoni 10 n'eze munaku ezo yali akoze eki ebyo by'oŋŋamba obijjawa anti kaakati kyenkugamba oyinza okwetooloola oli mu kugereesa oba byaliyo anti njogera mazima ate Simon njagala naawe otegeere gwankasa okutegeera nze mba mu byakisiru byange kyobulaba mba mu byakisiru kubanga njagala tubeere ku peegi emu nga nkubuuza by'osoosa obadde ompa lugero oba byaddala njagala okozese obwongo bwo nti osobola okwetooloola n'omala obudde bungi nga woomira kapanado obulwadde we budduka naye ate nga ekikuwonya kiri ekyo kyewabuusa amaaso eri olira ggwe nti alina gwe yasobya temubuusa amaaso mwetonde okwetonda mu bulamu kya buntu maybe okwetonda bwe kuyinza okufuukira okuzibu n'abantu tanga okuwakanya by'oyogera kwe kussaawo ensonga nti bw'otamala kwetonda bino togenda bivaamu awo okwetonda kuyinza okuviirako obuzibu okwetonda tebakukaka naye ate obuzibu obuyinza okuviira nga weetoolodde nga omala obudde pozi tubadde kugundi ki abaana bageto tubavuddeko twavuddira katuzze wano ku kinyusi kino n'ekirala kaakati abayizi tukomyewo ku kinyusi kino saagala ondeke teweesiba ku nsonga z'amagezi tugende mu byekisiru tuli ku kinyusi kyakwetonda what makes you think nze ekyo nkimaze sobola wa muntu wambozi ate ne mwana omuguwa naawe obadde ki tugende mu maaso kale okijja ku ki tugende mu maaso ku mboozi endala nti abantu nsiba mbagamba mbwene ensi gye tulimu eri spiritual okugiwangula either olina obba ng'osaba nnyo oba ng'ogenda n'okwata mu bibbo byabeewammwe ki nnyo anedda njagala Queen njagala tuyamba abakola ki n'abatulaba Alien is a public figure ekimugwako ye kyamaze dda omumugwako era nzo osanga ng'abantu amasimu gali eyo baminisita bali mu kwekubira amasimu ba MP bali mu kwekubira amasimu ba MD b'amakampani bali mu kwekubira amasimu baagala afulume oba okitegeera kitegeeza nti ye Katonda amuyimusizza aliko waki waggulu naye njagala tuyamba ono omuntu waffe owa bulijjo atukola ki atulaba waliyo omuntu ng'ali mu kubonaabona essaawa zino ontegeera bulungi nga buli kimu akikoze naye ng'alina ekintu ekyo kyabuusa amaki amaaso kakati incidence eno bwejja gwe bw'oyogera mu bangi abalaba vidiyo nga bajabera mu kibinja era of course bajja kuyita muki mulalo naye omuntu waddayo ewaka yekka mu nnyumba ye mu kazigo ke awo otandikira okwefumitiza n'ogamba naye ebigambo by'omuwala ono nga mpuliranga ebisisinkana n'embeera gye nkola ki gye ntambuliramu bw'agenda gy'atambuddeko n'afuna okubeerwa ate naye afuuka mujulirwa mulala nti bannange ekintu kino bwe kiba kituuse bwe kiti kikolebwe oti kati njagala sheno omuntu atulaba abeeko kyaganyulwamu njagala oyongera okusiga ekifaananyi ku nsonga eyo anyway ngenda sooka nkolebwe nti show ya leero ebe yakuyigiriza nti abantu mbadde nsaba tukwatagane oba like let's understand each other tubeere abantu abali ki understanding nti okujjako nga tofunangako ku ssente oba nga tofunangako ku maanyi naye ebintu ebyo ng'omuntu yenna yakabifuna akola ensobi kiri nnomo akole ki aba n'amaalo aba biinamu ki naye ate
wafuukira zolo kwe kubanga abiruddemu n'agaana okukola ki okukyuka ate nga ono omwana alaga abadde atandise okukola ki okukyuka. So mbadde nsaba tunziremu nkaatirize ekigambo kya Bobi Wine nti abantu mubawe second chance, abantu muddemu mubaanirize era n'ennyongera okwetondera abo bonna Aliyeni be yakosa nga yakafuna ki amaanyi nga yakajja agalabe nga yakajja alabe embeera ennungi. Ekyo kitegeerekeka yayina okukola ensobi nti bamikwano mukole ki mumusonyiwe byonna bye mumunenyeza byonna bye mukola kikozi tuyinza obba nga twewuuba wetugira guno omusango wetugira ki naye nga waliwo agamba oyo buli kimu kirina omuvako buli kimu ne we banaakola batya ng'azuukusa omulala olunaavaawo simanyi twawulidde mbu waliyo emisango emirala 15 egy'abantu gye yakuba n'obuvidiyo nti neki nti ye ajjabba azuukusa ng'agamba oyo alina okukola bw'ati n'abali basirika ng'aga kisoboka alina okukola bw'ati naye kino kyenkoze kye kiri fayino nti twetegeere tusonyiwagane otegeere nti oli just gaali maalo gaali malala naye kati yatereera anti atereera addayo arecognising ensobi ze yakola n'addayo ne yeetonda yakikola anti kaakati Queen bw'onsobya kyemanye abasibe baba n'amasimu mu anti kati bw'onsobya olw'obuto bw'okula n'olicognising nti olina bye wakola olw'obuto oddayo n'otunula mu bitabo by'onogamba Simon Namunyiiza n'omusuulira akasimu oba n'oyiye n'ogamba nti muganda wange nkola ki nsonyiwa kaakati Queen asobola okuvayo ye n'agamba nti bannaye musonyiwe gundi naye nga gundi gwagambira yagamba nze ndi Anidule ate eri bwanirulebwamu kubanga oyo omwana awuliriza okujjako nga mu abatamumanyi naye nze amumanyi awuliriza ate gw'omumanyi awuliriza gw'omumanyi kati nze nkugambye awuliriza ate n'ekirala waliwo ebintu by'oyinza olaba just n'omuntu okuba ng'agamba abadde Anidule ne bamuteekako obunnyogoga n'afukamira wansi just buli omu n'amulaba nti bamukutte yagamba nga ali Anidule kitegeeza waliwo ali behind agamba ojja kukakkana nina okukulabisa nina okukulabisa nti bakwata waliwo alimu kugamba nti olina okulabisibwa mu ndowoozayo olina ekirowoozo ekigamba nti waliwo agamba nti olina olabisibwa wali kyovudde olaba akozesa mukono gwa kyuma akozesa mukono gw'amaanyi ga njawulo akozesa gyonna kuba buli kimu akirina ate atali omu kubanga era be yasobya bangi kyovudde nze nkugambye nkuwa 2 sikuwa 1+1 njogedde kimu nti mbadde nsaba tusonyiwagane ne mbawo ensonga lwaki muyina omuwaayo second chance yes bintu yali yakabiraba aba alina emyaka 26 oba 27 kati gwe kyolina omumanya yabonaabonera emyaka 26 gino egigenda owera ebiri gye yakalaba ku ssanyu kati oyo omuntu oba omusuubiramu nti banaye tutegeeregane kati mbadde nsaba abali ebyo yasobya mu musonyiwe wataaterere then awo nga mukola kye mwagala naye kati badde bagenda kukola ki simanyi naye teri muntu atasonyiwa era kati badde bagenda kukola naye kati tebalina kyebasobola kukola ku kyaki teri kitasoboka Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Sanyuka TV esemanga 13 kuwuma showgrounds ekuleetedde emyaka 25 egy'amooti. Kamoto Mbalanguzi we bayitanga Bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunuulire ye yennyini comedy anti Nantamiga comedy eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira emitwalo 5 VIP emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum tebo ya miliyoni 5 gula tiketi yo ku next ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteedwa mu sente Uganda Manufacturers Association.
Simba Automotives, Senyuka TV, bitegekeddwa Cyclone Event. Kakati wakoze otya kakati saawa zino obuyambi gwe wali buto? Ate omanyi ekisinga okunnuma oyo omwana kale omanyi Simon kubulire agenza ogenda mukomera nga aludde n'okukumenyamu. Woba onoonya omukwano funa omuntu alina qualities zino wammanga woziraba mufuule mukwano gwo nga teweebuuziza yadde n'akatono. Buli gwolaba omuntu gwe basinga okwogerera ebibi, omuntu asinga okwekalakaasa, asinga okulaga mbu awemula ye watabbu nnyo taagala musemberera muzibu nnyo tuukako. Abo abantu just baba bagikozesa nga gaadi naye munda baba n'emitima emirungi. Nti nkugereza example nga olaba fulufigo oyo awemula kungulu akola atya ni just abantu abamu sayimo baba bakola emitima emirungi ne bakoowa ng'otunula eri. Njagala owulirize ebigambo byange. Abantu baba bakola emitima emirungi ne bakola ki? Ne bakoowa ne bagisigaza munda. Nti wamusemberera ennyo munda n'omusemberera oba ojja mulabamu obulungi bwe teri muntu mubi Sayimo. Nti omwana kye yagamba nga omwana wa Sobbi nti taata abadde mulungi nga Sobbi wagamba abantu tuba tugumbula. Ti waliwo gye yatugumbulira eno naye waliwo we yabeereranga omulungi teri muntu mubi like as in mubi wekityo. Nti omwana ali responsible. Okimanyi ali responsible father? Simanyi. Okimanyi ali responsible man? Simanyi. Omusajja oyo ali responsible nnyo. Kaakati ffe eno responsibilities ze muba mutukoze bubi bannange. Muba mutukoze bubi. Bikale ogenda kukola otya? Sajja wuyo yali ansobizaayo n'akasente ku Friday. Yakusuubiza ku akasente ku Friday? Tebuli wenzija. Tosinikira wano ebinnyo byo Queen kyalina kyakukaabya tatumanyira. Nze gwomanyi ebisobola okunkaabya. Gwe Sayimo nkubuli omanyi omusajja asinga oluma ng'omusajja alina obuvunaanyizibwa. Gwe kati kankubuli oba olina obuvunaanyizibwa n'okyawa omukazi ne waaba takulaze mbu akaabye wadde yakaaba. Tuddeyo ne tukaaba n'okwata ku kisenge n'ofulumya omulanga n'oga musajja agenze. Omusajja alina obuvunaanyizibwa aluma naddala ng'agaba ssente. Okaaba wojjukira ssente, okaaba wojjukira omusajja eyakuyamba, okaaba ng'owulira omukulu okaabira ssente nange. Okaabira ssente zo. Otandika tobeera siriyasi. Omusajja ali responsible era aba n'empisa ennungi. Kyeŋŋamba empisa zokka nabuvunaanyizibwa by'omujjukirako. Sayimo nina eddalu. Nze nina eddalu anti n'amacupa ngafukamu. Omwana yali agumiikiriza eddalu lyange. Era nga baagala okunkolako ebikyamu alwana nabo eyo n'abagamba. Ky'omusajja ky'omusubwako kati. Sayimo! Kitundu ki ekyakivanda ky'omusubwako? Totandika. Totandika. Ogenda kundeetera okujjukira oyo mwana nnyo. Naye ndaba bagamba eyankaliddeko omwoyo mulondo wandivuga wiiki zo nga ziizo. Ate weegattako bakoba baŋŋambye bakumaliriza aliire nekimutuusizza wano mukazi. Abantu mbala banneeyo banneesibako bagamba mbu Queen oyina ebisiraani gwe yaleetedde Alien ebisiraani omwana we olwafunye olubuto omusajja ki ekibakakasa abantu? Nze si yenze gwe omusawo yakulazaani baŋŋambye wali omukazi ow'ekisiraani anti yakulazaani abantu tubagamba amazima tukolere abantu omumanyi omuŋŋambye wano nga tujja wano. Ama Lawrence tayogedde wano? Aho yogedde. Nze baŋŋambye nze omuntu wange yaŋŋambye waliwo omukazi. Nange mbadde nzija wano
omanyi gwe toyina lugambo wereko otyo mbadde naakatuula oŋŋambye otya nti waliwo omukazi nange bwe mujjukira Free Alien ddamu oyogere mu kamera toseka omusajja ajja kuva bukomera alabe vidiyo ng'oseka ng'ate yali mu kkomera omusajja amanyiidi bulalu sobola ovuma enkya n'empaana sitegeerekeka naye Free Alien Skin ne bannaye tukyamulya okubeerawo gwe mukazi omukulu ku lisiti y'obuwala ebyo gwabimanyi omanyi olaba nange ku kamera mbeera mukulu naye mu buntu mbeera muto yali okuyindipendenti oba ojjawa naawe omuwala mumuleke naye gwomanyi kiri ku mmenke oli mmenke awooma okuva w'omutunuulidde paka waakuyingidde n'omufuluma kati nze generation musaasa era generation nze teri lunaku lwe nali nkunenyezaako sister kyoliko nkimanyi kuba nange kyendiko Free Alien Skin onna wali tugenda mukola mutya musajja munnaffe yakijyamu naye sayimo abantu bangi muli wano Alien bamusibye muli basanyufu naye nnyongera obubajjukiza nti muli banafu sikiriza na muntu musibe bw'oba oli mulwanyi ng'oli mulwanyi wa ddala lwaki oyagala opponent walwalire wabweru wa ringi aleme yingira opponent muleke ajje mu ringi mulwane awangula yawangula afuluma yafuluma kati lwaki oyagala olwana n'omuntu omusibe tugenda kutandika okusaba n'okusiiba tugenda kutandika okusaba n'okusiiba wiiki eno mbu waliyo nawe yavuddeyo nagamba waliyo abamu bakozesa akadde kaabwe kati naye bannange tulina okusaba n'okusiiba twagala kukutulawo kibamba ekibamba ekyaki kyaleetebwa omuntu omu ewa Kimenke omunange waliwo omuntu gw'oyagala n'omweyagalira nze n'oyagala omuntu obulamu bwo ne bwonoonekera ddala emmotoka n'ekukoona n'oziba amaaso n'obutuka sayiba munzija mu bintu byange kati kwene ensonga ani alina onaaba amata walabe omukazi yabadde yeyambuludde mu kkubo wakati alina okweyambululira wakati mu kkubo emmotoka zidduka ani alina okweyambululira wakati mu kkubo so that ekikoyo kimuvaako emmotoka ekikoona kwo wabula atonsesa buli woona alikodinga vidiyo ya TikTok nga nkuwa oli kikazi kikulu olina ekisiraani bwe buli lwa mukaaga wolabayo nga likodizeyo ka vidiyo nze mbalaba nga bagamba mbu sima kwini olina ebisiraani nze sirinayo oba olina ekisiraani olina edigaalo w'ekisiraani olina edigaalo gwe manya nti wenkoma mu kisiraani waggulu awo waliwo ekikazi ekyeru annange luno lunaggwa era bulungi buli wogirikodinganga buli wempisaayo akadde nzija abantu babuya ku kisiraani kye ekyasuula omuyimbi yali ow'amaanyi